Okay, tukwaniriza yonna gy'osinzira okubanga otulaba eno bagiyita Mighty Channel TV. Ngoseka. Onsekerera lwa. Bazere baje kamala okwanjula show tugere mu maaso. Yonna gy'osinzira okubanga otulaba. Welcome to the show. This is the Mighty Channel TV. Nyina omukulu Sengendo bantumye erinnya Sennono bantumye erinnya omanyi tubaddeko eyo ku ewa Pastors Fellowship Young Pastors Fellowship ewa Pastor Bugembe Wilson Bugembe tubaddeyoko naye abasumba ngabagaba ono musumba wa Nup musumba officially bakubatiza erinnya okubanga gwe musumba wa Nup era nalabye by the Bobby Wine ya liking ya liking yakula mustabo ba yalukiriza reba ndage kati oluyimba lwa Nupo luli official oluyimba lwa People luli official Sennono yaluyina era ambulera kona ambulera niba abalokole kyendabye videos twakateka tutandikire waneno okuva oluyimba waluta twakola interview luli eringo oluyimba lwakateebwa I think embeera eryetya okyasumba abantu oba nedda abasumba be batandise okukuboola n'abalokole musumba Rogers Kayongo mukwano gwange agambye olewo kiwalata agambye back to Jesus Bulenga mukwano gwange nnyo mzeyi wange Alex tonkwatako kati olayiko nnyo kiki ajudde Nupo oyawa wasumba abamu abo nange namugamba mugambe nange abantu bagambye abasumba mbegendereze mugaba obutwe okuva ewa Museveni Kayongo wa Museveni Kayongo wa nedda alabika NRM naawe kyogere kigwe Kayongo wa Pastor Kanjo Rogers oli wa NRM nze mulabirayo abasumba omulabayo nayo gyoli ngamba mulabirayo tibinyumidde interviewer olaka naye walokose kati oli wa Nupu Smartness has no political party wazere banyabo abachambuza reactions ozisanzota one mu balokole abatagala bya bufuzi ababite bya stani Sennono oli wa stani kati wayingidde people power kyendabye balokole banji abali eyo nenga tebabadde tebalina bwogerero babadde balinga abalina ababatuuzako ekiyinja kati bwe nayogedde buli omu voice note oziplaying buli muntu ali mukumpa byakwongerako kwogera ng'agambunogereko nakino kyogereko kati gwe wafuusa omwogezi wa people power mu balokole banange abamu ku balokole abavuddeyo okubanga bagatta eddoboozi nga bagamba abakole ki okay okwogera ku byobufuzi okuwagira Bobi Wine ayina bwe yabanukulidde obulungi ng'abaddamu nti Bobi Wine bamugamba wa bisiyaga ate wa Illuminati n'abagamba naye Museveni yennyini gavumenti ya Amerika Donald Trump yagamba abadde awa Museveni miliyoni za $3 buli mwaka atumbule ebisiyaga oba akulaakulanye ebisiyaga mu Uganda kimala buli kyenayogera babiraba kati odino gye yeeyongera agamba mugamba abyogere na bino kubeera mu mwoyo n'owagira oyo n'ogamba mukama mwongere amafuta agafuga kubeera mu mwoyo mbadde nsaba singa obadde osobola wali recording gamba ebyo byonnyini byenjagala abaddemu bwati olwalina gwe yatumye okubeera mu mwoyo kwe kuddira n'obba ekyuma kya kansa oli n'amala n'azimba ekkanisa kyogamba abantu abadde mu kanisa ng'ebintu babimanyi naye nga bafa tebalina bwogerero kati akankulaga omulala kitegeeza abalokole bannanfuusi kye nabadde nkugamba kankulaga omulala wulira banna n'abantu bagambe bayibuli tugisomye tugaa tetugenda kubeera mitwe manya tugenda kubeera mitwe tetugenda kubeera mikira kakati bwe tuba tetuli mu byabufuzi emitwe tugenda kugibeera gitutya abantu batumye sisobola sokolinde kitegeeza Sennono wabadde eye opener kugula maaso g'abantu g'abalokole naddala abalokole
Lwaki bulijjo abalokole bane abalokola lwaki bulijjo bino ebintu bibalumanga mwala byogerako nenga what does that mean? Mbadde nkimanyi yensonga lwaki kati buli omu yavude buli omu kusirika n'abo abatayagala kwogera tebayagala kwogera lwakubanga ebigenda mu maaso bitambula bulungi wabula batya buti kuvaayo kwogera kubanga nze bwe mmanyi buli owulidde buli omu ali mu kuntuma nakino kyogereko ng'abalokole nga n'abasumba abamu ye bamu n'abasumba nakino wamma kyogereko awo wenyini nnyini kati kankulage message nabagambye bakontributingireko oluyimba ogakola ne video njera kola video masaba bampe ku sente tusasule video ne audio are they willing ezo meka tozogera sendero ezo meka eza abantu nga bakontributing baga serious tukola oluyimba ate balokole kati ndina omusumba yavude ali mu America abalokole basirika busirisi kankulage abalokole kitegeeza ebintu bino ebigenda mu maaso nammwe mubimanyi naye ne musirika uno message egamba eti Amina ezange nzitaddeyo the song must be out we cover you and your family under the precious blood of Jesus. No weapon, no evil, no plan of the enemy forged against the social. Sokolinde. Number yawa. +17. You see, US. Uli ya audio. Kama nze ndi associate munange nayenga. Abe waffe. Bagwira side eyo ndowooza ya kyenvu. Kale kama yebaze. Amina bannange nafe tuli eno nange ndi musumba mbeera Boston naye munnange agambye musumba abeera wa Boston. Be careful, just don't eat because these people banganyo mbuuza ekibuuzo kiri bwe kiti abalokole bwoba nga babeera mu ggwanga mbuulye bagamba eririmu ebintu ebifaanawo ebito ne basirika naddala abasumba bale ne batabyogerako ne babuulira akatuuti emirembe banetusabire gavumenti kitegeeza waliwo ebintu abalokole be babeeramu nga bya bunnanfuusi kwogera kirala na kukola kirala yombi ogere buli muntu abikuka amaaso alebe kuti akasoda kaleeta okateekewo tewali tabu kasoda kaleeta okateekewo senneno kitegeza wafunye ssente sente za luyimba tezinaba nakuggwayo era mpita abantu mwenna abasobola otukwatizaako mutukwatize kutwagala kukola video nga nnungi tukole audio tujije audio yaffe tena bana kuvaayo mu studio naye ngezizaako kulaga mama tutere mu glass ngezaako kulaga nti abantu bawero kaminze ekintu kino kitegedde abantu bawero kaminze banange ono orange si yellow abantu muyinza okudde ne mutandika okwogera ebigambo ono orange mirinda kyono mirinda yellow mirinda orange Monveeko bannange. Sebo soda wangu mutwala. Oli ku the Mighty Channel TV wonawo sinziro kubanga otulaba. Thank you so much. Bana omukulu adda tukolewo kasoda. Nine kira kyenjagala osanyawo hope. Be bantu abagamba. Mbu akabonero aka red munupu bukategeeza musaayi. Abalokole tugendedde nnyo ku propaganda n'okulimbibwa. Awo nzijjawo. Uliriza nsoke malo kajjawo kano kenkogeddeko. Red eriyo ku kala eza Uganda flag. Kuliko yellow, kuliko red, kuliko ne black. Yellow etegeeza sunshine. Black etegeeza ki? Kala yafe ya black. Kubeera mu Africa. Yes. Red etegeeza ki? We are one. Fenomo saigwachi. One blood. Oboli munyankole, oboli muchiga, oboli muchi. Kitegeza red. Kati nupu webe yambala red. Ebe gezako kutegeza. Oboli mukalamoja, oboli mwankole, oboli muchi. Fenomo saigutia. Ebyave wa Pastor Tom. Story linda ko. Story ya vayo ne bagamba simanya balabye endogo embalasi nga ya red.
ready ya Nuupu era embalasi eyo ng'eyiwa omusaayi kati kankubulire nakugamba Nuupu mbwegenda mbu according to that story nga bw'oba olaba oti okusinziira ku ekyo ekiroto kye baalaba Nuupu egenda kuyiwa omusaayi era ne basaba nga basazaamu okuyiwa omusaayi kwa Nuupu fire kale ya ready fire wali emutundwe nekugamba obaba balaba embalasi ya Nuupu ng'eyiwa omusaayi nekugamba nti waliwo enjovu ya yero yo already eri mu kuguyiwa tebagirabanga waliwo already tebagirabanga embalasi ekyali mu kwolesebwa naye ate ye enjovu ya yero already yowe eri enunu omusaayi ekoma bukombi eti ate yagutandika dda mu kinaana neyiwa omusaayi eruwero ne jjajja wange mwe yagendera paka nakati ekyaliwo omusaayi ekyokubiri abantu nze bankubira amasimu nga baŋŋamba Alex gwe bamanyi omuyimbi wa gospel Alex omusumba Alex omukakamu ekibuuzo kiri nti Alex obusungu wabujjeewa okukuba gavumenti gw'okuwagira Nuupu mu maanyi agavana obusungu wabujjeewa Bayibuli egamba we yali ayingira Yerusalemu ani Yesu abayingira Yerusalemu abantu nga baleekaana nga bamukubira enduulu authorities ne baagala osirisa abantu abo abafalisaayo Yesu n'abagamba atya bwe munaabasirisa n'amayinja gajja kukola ki gajja kwogera bwe munaabasirisa n'amayinja gajja kwogera kati bakitaffe bwe baba bagenda mu State House ne babasirisa ne batasobola kwogera abasumba bagenda mu State House we baba babasirisa ne batasobola kwogera bituufu bigenda maaso mu ggwanga ne batasobola kuwabula President Museveni ku bikyamu ebigenda maaso mu ggwanga bonga banywa bunyika cyayi ne bavaawo kati amayinja gasituse byebyo byewuunyisa byebyo byamagero amayinja gajja kwogera ne goba tosuubira ate revolution bw'eba enajja n'abasumba bayimuka teyina formula kubanga one esobola otandikira awantu wonna kati ate abaweereza bamukama babasumba yefe tusaanidde ddala okwogerera ddala amazima ekituufu era ffe batuufu n'okwogera ku byobufuzi kubanga yefe tukuba tooki waliwo yagamba teri bukulembeze butava eri Katonda teri bukulembeze butava eri Katonda nga n'omukulembeze oyo alikola kwagala kwa Katonda kyesimanyi oba okwagala kwa Katonda kulimu okuyiwa omusaayi kw'abannansi kulimu okulya enguzi kulimu okutulugunya abavuganya gavumenti nono nga nze kiri ekibuuzo kye natandise nakyo ssaawa zino reactions zino ez'abantu tewaliyo balala bakuvumye kubanga ebyobufuzi ekkanisa ebadde ebirabanga nga bwe nagaye sitaani butali bugonvu kwekalakaasa ebyo byonna Mukama by'ataagala bw'okuba gavumenti Mukama takyagala ssaawa zino eno Alex ng'oggyeko bano abakuwaga kubanga nkimanyi bakuwaga lwazi so nno ne banaakuteeka mu kadoogolo simanyi oba ojja kubaawo n'omuntu akukyalira ng'oli upper prison oba ng'oli Nalufenya yeekyaliwo nga bakunyize reactions ng'ozzeeko bano abakupika tewaliyo bantu bagamba seno tokomanga wano kubanga wayingidde ebyobufuzi kakati kabonero akasooka okulaga failed government kwe kubeera ng'omuntu bw'alaga side oba bw'alaga obutali bubativu bwe n'avaayo okwogera eri gavumenti kyalina kubeera mu kutya okitegeera ekisooka okulaga failed government oba failed system kwe kubeera nga omuntu okwogera ku bitagenda mu maaso mu ggwanga balaba bagenda mukomera balaba bagenda mutta balaba bagenda muwamba era buli abansaasira bagamba maama ng'ofudde okyali muto famire yo abaana bo kitegeeza gwe naawe situkiramu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atugamba bw'oleka njogera nzekka obeera ompaddeyo naye bwenjogera naawe n'oyogera amaloboozi ne gaba mangi tuba tujja kuwangula era nebaza mwenna abasharinga video zino nebaza mwenna abatusitukiddemu si buli omuntu agenda kufa byabufuzi ate ffe Katonda yatukuuma olina kyogambye mbu lwaki abalokole mbakinvuddeyo kiki ekimpaka ennyo okuvaayo tulina kuba ekikuwaga ogambye tulina kuba bagonvu kiki n'ebirala nakusabira gavumenti Bayibuli egamba yeggwe nnyo yeggwe embazi yange ng'ani agamba ekola etya
ngani agamba oli musomi wa byawadikibwa Katonda agamba ati gwe mbazi yange koletya ekolete sebo sennono mara y'ebintu ebyoleta zendeka Bayibuli egamba gwe mbazi yange kolaki eyasayasa yegwe gwentumye era abuzaalibwa gwe naatuma toyawula Katonda na violence Seno katika sawa zino mukama yakutumye Katonda yakutumye oyogere ebintu ebyo siri violent naye Katonda tomwawula Bayibuli egamba obwakabaka Katonda babutwala kuwaguza n'ababutwala batwala naki n'amaanyi sono bwakabaka bulala si bwa Katonda sennono buno bwakabaka bwa gavumenti kulabogambye tulina kuba wetu tulina kuba kwewombeka kutambulira mu butuukirivu abannaddiini yensonga lwaki tusimba crusade wali ne bajja ne batujjawo ne tugiteeka wano by force batugana okubuulira njiri ku street fe tuyimirirako ne tukola ki tetubuulira kubanga lwaki obwakabaka bwa Katonda bwakola ki bwakuwaguza kati fe abantu abalina obumalirivu ng'obwo kekikuwatte ku ggwanga lyaffe era ffe batuufu abalina okusituka kubanga ffe tumanya amazima nti enguzi mbi obubbi bubi service delivery kibulamu yeffe ettaala oba yeffe bakite batya like the light to the darkness the light of the world we are the light of the world ati batutajjayo kitangaza ifa abalukule tewali agenda kujjayo kitangala kubanga abala abagendayo ekitangala bakibikawe bati ebitangala olubo kuba mu kitangala bwati be papa nga waleta akabbo nga babikako bayeta zidola Chokama abasumba bagendera ddala mu State House ne balya akasente. Omusumba w'entinda tomumanyi? Aliwo yenna. Abedi Bwanika. Abedi yalya. Oyo musumba. Pastor Abedi Bwanika yalya. Oyo akolera mu 7. Oli mu siti. Pastor nga abadde mu nuupu wanene Pastor Abedi Bwanika yatuswaza nnyo. Okumanya Pastor Abedi Bwanika yatuswaza nnyo. Era yasiga ekifaananyi ekibi eri oburokole eri abalokole. Olw'enkwe yagamba atya muku Besigye akalulu kenga kawedde nagenda mu kooti abantu abajja okujulira okuwa obujulizi nti nedda akalulu kali kamazima na bwenkanya yali Abedi Bwanika yalaba kali kamazima na bwenkanya yebwe okitegedde kakati kitegeeza omuntu oyo akolera ani kali atalagana yali eriya esimbyewo ng'alinga avuganya mu 7 kati ate babbye Dr. Besigye akalulu atajja agamba nedda za akalulu kali kamazima na bwenkanya in favor of mu 7 Loza reaction nzimaze Mighty Channel TV koli abachallenging we bali abansasira we bali naye navuddeyo maliridde owulira amaanyi mwegalise nnono kugamba nafuna kwolesebwa katudde yennyini yayogera nange mu kwolesebwa okwenjawulo ebigambo bino mbiyogera so kati tunasonga mberi ngabo tuweereza tenga tubulire njiri naye n'amazima gano tulina okugogera mu linnya lya Yesu tuddeko kirala sokoni shobwe gwabwe eti ne bakubira akasimu nti bakwetaaga ku CID sennono bakwetaaga ku CID olw'ebigambo byoyogera okuma omuliro mu bantu okuma omuliro mu kanisa okuma omuliro mu basumba kubanga basumba amunze bankubidde amasimu nga ane sennono avuddeyo naye anabeera seefu bannange kugamba ekino kifaana bwe kibwe kikutuuka ku tutambulira ku booda sawa zisiba zitta abantu tutambulira mu motoka zisiba zevulunga okitegeera neno ogiddamu enkeera kati mu nsi eno ng'erimu amayengo bwe gati ag'ebyobufuzi abantu baafa wano mu kulonda okuwedde ng'amasasi gabasanze mu nju yaabwe nga tebabirinaho abantu bali mu makomera ulira abantu bali mu makomera nga baabayoola mu kulonda okwo kuwedde naye nga bamusangaza avaggula baakola effujjo sennono gavumenti baakola effujjo baayokya ebipiira beekalakaasa kyekyabasibya togaa nti wali kye baakola sennono aŋŋambye waliyo amasasi agasanga abantu mu nnyumba okikkiriza ekyo mbu kubanga amasasi gasanga abantu mu mayumba abantu nga bali ku boda zaabwe batambula amasasi negakuba negakola yabagamba okuyiwa omusaayi ani alina emmundu ani alina emmundu ziri mu mikono gyani
na walina okwolesebwa okwo kutategeerekeka ani ayina emmondo wekuba kuyiwa musaayi kale kuyiwa musaayi ani ayina emmondo kitegeeza omusaayi guba guyiise ayina emmondo tumumanyi ekirala bweba nuupu nonga musaayi kitegeeza baba bandi tusabidde n'abanuupu sannono sente mmeka ze bayinza okuwa osirika okwogera ebigambo ebifaanana bwe bityo akawumbi okalya tewali sente zigula ddembe lya muntu ate obuwumbi 10 tontwala eyo sensi gyetunudde no ulira tuli mu mulembe we are here to awaken nga bwe tuteeka zi crusade nga tewali kisente zosuubirayo the revival this is awakening the country kubanga lwaki abantu bali mu butamanya basibiddwa mu butamanya